Ana mwena yonna gye muli, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Twali tutambula wamu nammwe bwe tutambula nabo ku musomo gwaffe guno nga tuli ku Kiiso. Fakiti ebizuliddwa mu Kiiso wallahi bingi okukamala obumazi, olw'ensonga nti simanyi bwe nnyinza kikusiigira nti omuntu okusanga munne ng'abadde alima lumonde, alima kasooli, alima ennyaanya, ng'alaba yiika ziri 8 oba 10 oba yiika 2 ng'ennyaanya nnene, ayogera ebigambo ebi. Wallahi ennyaanya ne zitandika okufuna akawuka ne katandika ozirya nga tezinnayengera, bikola ne bikala. Allah nkuba ne bebe etonnya ne bwoba ofuuyira ekiiso kiwaguza ne kikuba. Bangi be mulaba nga mukwano gwange annyumiriza nti muganda waffe yasomera mu mawanga g'ebweru, twala nga Dubai oba Misiri oba Saudi Arabia, bambi naafuna eddala ly'obwa dokita. Eryo eddala liba ddene naye wamu n'ekyo talina mulimu. Dokita ng'olwayo badokita be twogerako wallahi bali ku ddala lya waggulu. Muganda waffe Abdurrahman Mukisa, Allah amutere baraka mu misomo gye. Lekikyala olwaleero mu mawanga ga Saudi naye nga tuwangadde ne wano ewaffe Kawempe, twamusomesaako Allahu akbar. Bwe bityo Allah n'agenda nga amusitula amadaala ogenda okukakkana nga atuusa ate ffe gye tutaatuuka abawalimu be abaasooka. Naye tusaba Allah amutere baraka mu ilimu ye na mu byonna byakwataganya. Naye kati ono munnaffe dokita, eddala ly'obwa dokita mu Busiraamu liba ddene. Naye wamu n'ekyo talina mulimu lwa kigambo kimu 2. Ono avudde ebweru ataasomye, bannaffe beesiimye khalas, ino okulanga bigootaana. So alayino kye bayita Kiiso okuva na leero nga tugenda okuwunzika tubawe aya zaakyo, kitambulira ku bintu 2. Eriiso lino oluvannyuma lw'omuntu okulaba olugoye lw'ayambadde n'agoberezaako ekigambo khalas, nolwokulaba mizayiro za loosi, khasaara, kufaafaaganirwa. Ennyumba mmeka eziri awo nga zikomyawo lwa kigambo Sulaimaani yazimba? Bannange baana balina ssente, muko ng'ositudde omuzimbo yayayayaya. Oluvannyuma lw'okulaba n'agoberezaako okuwaana, okusuuta, okulungiya n'okugejjesa. Tebiyinza kuleka kyengera kya muddu nga kikyali waggulu. Mwegendereze nnyo abaana bammwe nga baguraduwetinze, graduation party, baliwo abali ku speech. Nina omukolo gwonna baddeko naye nga omwegezi gwe baleese asiiga busiizi Kiiso, mama ono omwana yaboobedde bannange, muzeeyi otegese bannange. Era bampadde omuzindaalo ne mbategeeza nti abange ekiiso kya mazima kiwaguza. Munneegatteko tugambe abaana baffe bano abatuuse ku kkula. Barakallahu fiikum. Olaba ozikiza oluyira olubadde lukutte because tulinayo munnaffe yasamba gawuni ku mukolo gwe ne bakimukuba, genda okutuuka ew'omulenzi. Allahu akbar. ng'omulenzi tabangako na laavu ye, bagenda okuyingira ennyumba yaabwe. Mwana muwala zaategese sodayo mu bungi, bamusimbako eccupa emu omwami ne bajjako akasaanikira, yakubako omumiro gumu nazzaako akasaanikira, soda n'amumuddiza. Omuwala n'aga nti yiisenga yaŋŋambye gaaya ayina ennyonta ya soda, bw'otuuka wali naye kuleeti emu eyinza obutamumala. Naye n'eccupa emu bweti n'akubako omumiro gumu n'agwa eri n'afuluuta, soda ne bamuzzaayo. Enkya teyatawana musaba, akasoda akasigadde mu kaluwa oba mpaayo eccupa 3
n'olwaddako agenda okulaba omwami ng'embeera zikyuka, agenda okuyingira obuliri ng'ayambala ekkanzu ye, yasooka ku kisenge. Omugole n'agamba nno bino tebinyuma, senga bye yantendeka byali birala. N'abaana baffe bambi beetaaga okubuulirirako naddala ab'obulinzi khaswa kaseerako okugenda okuwasa. Obuuza omusiraamu, omwana w'obulenzi weetegese otya mwana gwe? Mukolo nga ndaba ennaku zisembera, kyanyiikidde mu kulya emmwanyi n'omulondo. Subhanallah, ebyo byonyiikidde. Tonnaba kumanya abakyala baagala ki? Abakyala baagala ki? Agenda okuvuga emmotoka asooka kumanya biki byeyagala: mazzi, oyiro, petro, mazzi, oyiro, dizero. Not just kuba nti gojja kujja buzzi. Be bantu bosinga nanga yavuze emmotoka neyimukyamukirako ku kkubo, bagenda ogibikula boneti ngeyagala kwabika, ekaze akalirira. So abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala bambi omufisaawo akadde mulabeeko ku bakkojja, naddala kojja wammwe waali awo ku 0702632289 mukubirako ne mukkaanya. Omwana w'obulenzi n'amuwa obudde. Obuwala senga naye bw'aba taliiyo n'abigatta, asobola okubagatta kuba yaŋŋamba amanyi okugatta abafumba ababiri abagenda okufumbirwa. N'annyonnyola omuwala by'agenda okukola n'omulenzi by'agenda okukola. Naye omuwala mwana mbamalire ka sitoole tugende ku aya zaffe. Omuwala subhanallah agenda okulaba ekyamuleeta okufumba, senga bye yamutendekamu. Olina okuyimba ennyimba z'eggwanga nga taziyimbye. Kyavaanga ne banne munoonyeze omuwalimu owakuno, nze muyitiremu ebyange ntere ensibe, munnange bukyanzija soda senga gwe yantikka wuuyo. Mwami yakombako bukombi nakati si mwetaavu. Muntu amaze ennyonta ey'ebbanga eddene wesibadde yalibadde kati alaga ennyonta ya soda. Enkomerero Seka n'agamba tugenda kuswala. Kyava ayita Sheikh Khalid omugenzi, Allahumma ghfir lahu warhamhu, n'amuyitiramu olw'okuba nti likulli fanni rijal, mu buli darusu erimu abasajja. Bw'ogamba ilmu ya hadith nga tugamba nti Sheikh gundi waali, ilmu ya tawhid nti gundi waali, ilmu ya tafsiri nti alhamdulillah tulinayo gundi, ilmu ya faraid nga alhamdulillah. Kati Sheikh bamukonerako bukonezi ku point, n'agamba mwana muwala bamuwasizza mbaga, n'agamba nti ye yasambye gawuni, ye amula ekyo nga Seka teyaliyo. N'abagamba idhan ekyo kiiso, ista'adhin li, ababagani munzikirize, urakikuma mbasomerereko ku rukuya, la'alla Allah yuhdithu ba'da dhalika amra. Kyendaba ekigenda okwawukanya amaka gano mu bufumbo bwakamala okufuna kiiso. Naga nti tukukkiriza. Seka nga asumula rukuya nga abasomererako, bagamba leeta amazzi lita 2 nga nazo azisomereramu ayati za ayinu gye tugenda okulaba. N'abagamba munyweko munaabeko kumala ennaku 3. Seka n'afuluma n'agenda. Okumanya wakitibwa Allah yateekateeka eddagala nga bwe liba lisinkanye endwadde bifaafaaga n'okkakananga eddagala liwangudde obulwadde. Seka enkeera akuba essimu, bannange mweteeketeeke enzija, obudde nnina butono. Omugole omukyala ye yagikwata, wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Seka obadde ogamba ki? Nzija bannange okubajjanjaba kukyate ku nsonga si bano be bafumba abaagala. Namugamba nti Seka twafunye obulamu bupya, mwana mulenzi ali mu kumbuusa, bebbi alinga bebbi ali mu kunnyimbira, si oli. Allah yampanyisirizzaamu mulala. Seka yafa bufinseku n'agamba alhamdulillahi alladhi hadana lihadha wama kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Tubaze Allah atulungamizza eri Qur'ani n'atulaga nti esobola okugyawo endwadde ezifaanana bwe ziti. Twalibadde mububuze genda mu masabo. Qur'ani bweba yajja mu Siraamu totagala kuba tewaliwo ndwadde. Wakitibwa Allah gye yassizza ku mwaliro gwa nsi
wabula ine eddagala lyayo kulwa hadithi omubaka sallallahu alaihi wasallam egamba nti inna likulli da'i dawa, mazima buli ndwadde eyina eddagala lyayo. Alimahu man alimahu, Allah subhanahu wa ta'ala agitendeka naagi eddagala lino n'alisomesa bannannyini ddimanya. Wajahilahu man jahilahu, bangi baliyitako buyisi. Gugenda kulaba aya ziri mu Qur'ani nga zennyini bulijjo zoyitako subhanallah, zino aya ze zinaazibwa emmotoka evudde mu bondi, ze zinaazibwa boda boda, ze zinaazibwa gwe bakubye ekiiso. Naam, wagairu dhalika, era ojja kwesingana nti banna bizinensi lino si zambi. Basinga obungi mugamba nti tuyinza okuseerera, nedda, si zambi. Qur'ani evudde wa Allah subhanahu wa ta'ala. Omuntu asobola okujja mu dduuka lyo n'akukuba ekiiso, genda okulaba tokyatunda, jayo bujji omusomo gwaffe guno ogende ng'okwata mu aya zetugenda okukuwa, somera mu mazzi, teeka mu bbomba, fuuyira edduuka lyo. Ng'omubaka sallallahu alaihi wasallam bwe yakola nga bamaze ensolo emaze okufa, bwe yali akyadde wa Zaidi, bwe mba nga musse emisomo gyaffe egyakulembera, bw'akyala ewa Zaidi radiyallahu anhu, omuyahudi najja n'awundawunda ki ensolo y'omubaka sallallahu alaihi wasallam, kakana ng'agikubye ekiiso efudde. Bwefa Zaidi kyavaamuwa ensolo endala, hadiya lahu, nga kirabo kyeyakola. Sallallahu alaihi wasallam n'amugamba mpa amazzi. Bwe baleeta amazzi, fajala yaqra, n'asoma aya, bamaliza fajala yunathir, n'atandika okunathara, okumansa rukuyono ku nsolo. Zaidi kyava mbuza nti ya Rasulallah, kino nga sikirabangako, bulijjo nkulaba bw'osomera mu mazzi oganywa, ate kati bw'ogasomeddemu okansira nsolo. Kyava amugamba nti njagadde ekituuse ku eno kireme kutuuka kweri. Riwaya endala eraga tibwali bubaka Jibril bwe yajja n'amutegeeza ti bw'oba ofunye ekipya kola bwoti ne bwoti ne bwoti, nanga bwe yakola. Prevention is better than cure. Kivola nti Obusiraamu bwe bwasooka mu system ya prevention, okugema. Era bwakubiriza dda nti omukyala bw'aba azadde omwana, immediately ng'akaana kakagwa akole tahaniki. Maamaana tahaniki, agaye entende ez'olutabutabu nga ziri mu foomu ya lulusulusu, aziwa akaana kano mpola mpola, kazinuune. Akwate ettondo lya habbati sauda akatonyeze, tekagenda kukaaba bwoka, simanyi bwoka eba buyita bwoka, omwana bwakaaba obwo tayinza bukaaba. Kyokubiri, talumbirwa birwadde ebitomera abaana abato. Olaba enkola y'Obusiraamu tugirina olwaleero, si gye tuliko. Idhan barakallahu fikum wa ayyadakum Allahu binasrihi. Ekiiso kyalaze wala, kiremesezza amayumba g'abanadamu okugenda, kiremesezza emmotoka ezitundibwa, kiremesezza abatikkula, olwatikudde n'ateeka mu sitowa abasuubuzi tabalaba, ng'oli yasanze atikkudde 40 feet container, abadde asubira ab'ebusiya, ab'ejjindi, abaawa, ab'embaale, bulijjo bakasitoma be oluba okuyingira nga amasimu gavuga, leero tegalabika, yabakubira tebakwata. Kiremesezza essomero, oluvannyuma lw'okuliyooyoota nirinyirira, abayizi babuze, n'osinga n'akasomero nga konna kafaanana nga bwe kafaanana naye nga kafumbekedde abaana. Ketaaga kala, ketaaga renovation, naye nga baraka, kalina baraka. Kiremesezza abaana b'abantu abanyirira obutafumbirwa. Naam, anti okujja okwogereza kasitoli ajja, tubola Obusiraamu bannange tubusome nnyo, bujja tuyamba bingi. Okwogereza bwe tulaba nga Shamsa oba Masitulo oba ani baba bamwogereza wano awaka we bamuzaala, essaawa y'okumwogereza bwe beetuuse tumugjawo. Lwaki banneiba bakanudde amaaso okulaba ani azze awaka, azze lwani, bagenda kubuuza ebibuuzo bingi. Ekinaddako era ekyama kifuluma, baadde bagenyi baani ba Shamsa. Shamsa agenda kufumbirwa, bannaye mugenda kunywa sukaali, genda okukakana ng'omwana adibye. Kyetukola kiki? Tugamba nti agende ewa ssengaawe bwayise, abako gye baba bakyala.
okumulaba nam ayambale obwambalo bwe, abaweereze kacaayi oba kasoda, yeetale mu ddiro lya ssengaawe, abasajja balabe omubiri gwani gwa Shamsa bagaye nti nze nazze okulaba era nkakasizza ono omwana simuleka. Awe nnyini musajja tugamba nti bw'oba osiimye teekayo akalaba akalaga munno nti omusiimye, era bw'oba tomusiimye vaawo ng'omukakasiza nti sisiimye. Edda mu Buganda wano mwana w'obuwala baamuwanga akatambaala akalaganga munne nti amusiimye. Bw'ataamuwanga kantu konna nga bamugamba nti musajja teyakusiimye. Nnaku zino simanyi kye bakozesa nam, naye ng'ekyali badde kyebbe wabeerewo sayini ku first scene munne mulaga nti alhamdulillah omukubye era asiimye. Okusinga bambi omuwala lwanaddayo nga yeesunga nti bamusiimye so nga omulenzi takoze eki, tasiimye. Naye bwe muleeta okwogereza ne kujja kubeera wano omwana wazaalibwa banneiba bakanudde amaaso, kigenda okuddako kuwaana, kusuuta, kulungiya, ekiisongolo kiyingirawo. Mbaka sallallahu alaihi wasallam n'atugamba okwogereza kubeere kwa kyama. Nkiddamu era nti bwe kuba kwa kyama mwana mumututte wa ssengaawe ne nikaahi olunaku lwe tugisiba yali badde ya kyama. Oluvannyuma hadithi egamba etya wa alinu mulangirire alwalima embaga fil masajidi mu mizikiti. Era twali badde tunyumirwa nnyo nga Sumayya oba Latifa obaani nga ku mukolo gw'embaga ng'ava wabba okwogereza kwaggwa, okuwuwa kwaggwa, olaba biri ebyekyama ebyo, n'alyoka ava ewabba ng'azze kutegekera bba eno ku mbaga. Ng'okuwuwa tekubaddewo nti okuwuwa kwaggwa dda, yavudde wabba abadde afumba. Balabagana nikaahi neggwa, kati ne badde embaga. Dha huwa al-Islam. Naye buli tuva ku manhaji tutomera abeebiiso ne tubasinkana. Ogenda okulaba omukazi n'ayogereza oluba okusimbula neiba nga abuuze n'emmotoka tetera kujja wano. Maama Sumayya mbuulira bano si bantu babi, ate gwe neiba n'akukisa, kati oyogera biki? Munnange Halima nti naawe olaba akuze, oyo munna abadde azze kasoga, munna abadde azze kumulaba. Ono kyalina okukola kasuka kiiso bane mwesiimye mugenda kunywa sukaali era Halima nno kati tandika okweyonja. Sajja baagala ng'ebigambo bingi, genda okulaba bwe bagenda tebadda. N'abookubiri n'abookusatu Halima n'aga nti abange n'afuuka museum kulambulwa. Nedda afuna n'okukyawa kye bayita okumulaba, tubalabyeko. Naye kyali badde ekyebbeeyi okubeera nti bambi weefaako mukweke. Hadithi njiddamu era nja kusigala nga njiddamu kuba ntuufu. Omubaka yagamba sallallahu alaihi wasallam, ista'iinu biqadaa'i hawaijakum bil iktimami, mumale ensonga zammwe na kuzikweka. Fa inna kulla dhi ni'matin mahsuda, buli alina ekyengera bamukwatibwa ensaalwa. Ogenda bweru, genda kyama. Naam, ogenda kugula Mailolandi, genda kyama. Ogenda kukola ki? Kyonna kyogenda okukola kasita kibaamu ekyengera. Bantu bagenda kikuba ensaalwa, bafune ensaalwa, bazimbe ebiwoowoolo, genda kyama. Watemye ebikajjo, totuula mu mmotoka. Leka abagenderamu mu kitundu awo be batamanyi be baba bagigenderamu mu maaso. Gwekwata kabodo bakulembere musinkane mu tawuni jojo girinnyira olyoka otwala ebikajjo bye mu katale. Naye bw'osowola bw'oti buli akulabako n'alaba ebikajjo emabega ng'ate amanyi ewuwo olima bikajjo, toyinza kuwona nkonyogo. Swaibu nkulabye ogenze kuyoola. Genda okulaba buli w'obituusa nga bali bulungi, buli w'obituusa ebikajjo nga bali bulungi. Eyakututte n'agamba nti wayi twategeraganye koma kaleerwe tutuno tuli Nakasero, mafuta ga muzeeyi gaalinnya, jjako ebikajjo. Tandika kwekyanga nga mufaanana ow'ennaanansi
ezavundira kaleero. Ebyo byonna kufunamu kyakuyiga. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe okubitegeera. Al-ayinu kibayita ekiiso, twalaba amakubo ge kikwatiramu. Olwaliro nabasuubiza okuba wa ayati era akutte kalamu n'olupapula nkweyanziza. Aya esooka mu aya ez'ekiiso ala wa huwa ayatul kursi 255 suratul bakara. Aya eyokubiri nebeera Arafi 167 167 suratul Arafi. Aya eyokusatu Yunus 79 ku 82. Aya eyokuna surati Taha aya 65 ku 7. Soma Muluku aya esooka paka ku yokuna. Bw'otuuka ku yokuna oddingana ekigambo yanqalibu ilayka albasar. Yankalibu ilayka albasar. Kiddingane mirundi 7 5 9. Aya eddako suratul qalam aya 55 aya endala ojja kwebuuza lwaki tetwagisoosezza. Ala wa huwa suratu al-Fatiha. Eyo nno gisome emirundi 7 kubanga mu mannya gaayo mulimu erinnya lye bayita ashifa. Aya essula namba bagiyita ddagala. Ddagala kuki? Ku buli ndwadde zonna. Gisome emirundi 7 mu mazzi. Oleete kul huwa Allahu emirundi 3. Oleete falak emirundi 3. Oleete nas emirundi 3. Era tujja ne tulaba suratul bakara. Suratul bakara soma aya eyabiri. Ojje mu bakara aya ey'enkaaga ojje mu bakara aya ey'ekikumi mu mwenda. Era osembyeyo mu bakara aya esooka okukoma ku yokutaano. Gera mu suratul hijiri aya ey'ekumi-16 paka ku y'ekumi-17. Naam. Osembyeyo suratu al-kahfi aya 49. Bw'omala okusomera aya ezo mu baketi mu kidomola, funa sidiri owa pawuda oba owa butto. Bw'aba owa pawuda ejjiiko emu otabule mu lita 2. Naye lita 2 eba nnene ku nnaku 3 kubanga okubirizibwa okunywako n'okunaabako okumala ennaku 3. Bwe kiba kidduka kinaazibwa omulundi gumu. Bwe liba dduuka fuuyira ennaku 3 osirise. Waliwo ebbomba gyetunaakomawo nja gibalagako eba ya lita 1. Bw'obanga onooteekamu eddagala lyonna osooka ddisengejja. Lwaki? Ezibikira ku nkomerero yaayo. Kati kyokola bw'omala oddisengejja n'olyoka oliteekamu osipureyinga bulungi nnyo ng'opimye sayizi ya eddagala lyagala lifulume. Waliwo erifuluma ng'olufu, waliwo lwonyoola n'olaba nga liyiika lingi okusalawo kuko. Kati ojja kwesingana nga waliwo ayagala okufuuyira mu matooke ge. Eyo tugamba sumulula bisimillayiwa n'ebbomba yaffe eyo. Ate bw'oba mu dduuka oluusi mubaamu ebyonooneka n'amazzi, fuuwa lufu nga lutono nnyo era otagetinga n'akamwa kaayo nungi nnyo. Idhan olwo lwe lugendo lwa ayati ze nabasuubiza ku mulundi guli okubannyonnyolako nti ayati z'ekiiso muntu asobola ozisomera ekidduka ky'amaze okugula mu bondi. Allah n'aziyiza ab'amaaso amabi okutuusibwako embeera efaanana bwetyo. Mu ngeri y'emu nakawere tekikweyibaaza olw'abantu abangi abajja okulaba akaanako okutabula aya zino mu sidiri. Naam, ki ekigenderwamu? Abaana abato tebatera kunaazibwa mazzi gookya, naye ekyalibadde kirungi oteekeko amazzi ago mu musana gaveemu empewo gafune ebbugumu ly'omusana otabule aya ezo
mu kibuguumirize ky'amazzi ago omwana waffe omunaazeeko gwe baakuba omudibo gwe baakuba ekiiso era abaadibye olw'ensonga abatafumbiddwa buli ajja n'amutunulako n'agenda so nga muwala mubalagavu mulungi n'abako onyweko okumala ennaku 3 atasobola dyetabulira akola atya asobola okujja ku Mandela ku 0702632289 nojja osangira ddala ekirungo kya lukuya ekiwedde okutabula ogwo ne guba gwakukozesa bukozesa kategerekisi era barakallahu fikum mu system yaffe gye tukyatambula nayo ekwatagana ne endwadde z'amalogo endwadde z'amalogo tukyali ne program yazo egendera ddala mu maaso era tujja kutuuka ku lukomera musiraamu lwe yalibadde yeekwatako nekutte ku lukomera ki okulaba nga mpona ab'amalogo nga basaasaanye bangi mu nsi wensula ne wenkolera webali mbeetangidde ntya tujja biraba mu darusu zaffe ezinaddako insha allahu tabaraka wataala omuntu abeere mu nsi ab'ebitiibwa nga talina kyeyeekwasa olw'ensonga allah okutuuka okwatula nti wanunazzil min alquran ma huwa shifaun wa rahma lilmuminin twassa mu qur'ani muno allahu akbar ddagala jjereere gye twassa muki mu qur'ani era ojja kusingana nga mulimu ayatu shifa wa 6 mulimu aya nga zo omulimu gwazo okuwonya ndwadde aya 6 era osange mu qur'ani ekitiibwa nga allah yatugamba nti inna kaida shaitan kana dhaifa enkwe z'emmandwa nafu naba mukadde waffe Dr. Adam Sinjala kyazikola ayo kyabalongo ayo embugo za lubaale agenda kugongobala nga waali yekutte kuki Allah subhanahu wa ta'ala adhikari edduwa zasoma kati mwali badde muga twagala okulaba kwabikolerako ddala waali olwali ali live mu Uganda oluvannyuma lw'okusoma kati azaayo lesse bye yasoma okubalaga nti omuntu asobola okwokya embogo za lubaale ne zaako omuliro n'asigala ng'alya ng'anywa kireete ki omusiraamu ono obutabikuliriza nnyo na kubigulumiza naye bukere ku makyaga nti ejjana ya Mungu ensuba embogo za lubaale ziizo n'ez'abalongo ebibbo bibyo mu byokye inna kaida shaitan kana dhaifa nawuliddeyo abaradda saidi eri eyakkono nga bagamba mba mwokya embogo biki naffe tugenda kwokya emizikiti waapi mizikiti giina kabiki e Rwanda bantu baali babatta baddukira mu mizikiti eyayingiranga omuzikiti teyattibwa kyaviriddeko abanyarwanda bangi okusiramuka baga nti ddiini busiraamu ye ddiini abaddukira mu kereziya ne mu kyaki battibwa muzikiti nedda nyumba ya Allah kategeddaako abo bonna bujulizi obukulagira ddala nti ab'ebitiibwa tudde eri Allah subhanahu wa ta'ala tuve mu katemba lwaki ebiseera ebisinga obungi abantu baagala nnyo ebyakatemba ebyokufuusa Allahu akbar tugenda okukomawo tugenda kuzzaako eddogo lye bayita sihiru ta'tilu ziwaji sihiru ta'tilu aziwaji eddogo lino liri mu buli kategole yonna mu buli system abakozi baagala nnyo dikoza okulikola bakama baabwe baganje teri kumugoba kumwongeza musaala ne bwakola ensobi bamulabanga ali kulimu sihiru ta'tilu ziwaji eddogo lino Allahu akbar ye muko akyadde dibamubuutikiramu ayagala tayagala alina okwagala mwana muwala ono gwe bamuteze nam era mwegendezanga nnyo bwe muba mugenzi okukyala okulaba ogenzi okukyala olaba omuwala amakaago gateekeddwa kuba masiraamu ne tuddayo ku hadithi y'omubaka sallallahu alaihi wasallam gye yagamba nti omukyala awasibwa lwa nsonga nnya ku lw'emmaali ku lwa famire mwava maali famire
obulungi ekyokuna ddiini omubaka n'atulonderawo sallallahu alaihi wasallam fadhfaru bidhati ddin tarubati yadaka siima ddiini emikono gyo tegijja kusaabaana ttaka kyala baba n'eddiini agamba nti bannange tuli basiraamu akatunda kasiraamu naye ojja kwesiŋŋana nti ta'til aziwaaji eddogo erikolebwa omwami ono okumulungiisa omukyala newankubadde nga si mulungi amwagala ayagala tayagala era eddogo eryo abaana bawala balikozesa nnyo nga baagala abaami babakwane naddala balina ku ssente n'amutega oluusi balisiiga mu ngalo omuwala n'akuwa engalo kasita ozikwatamu bappa eddogo liri nga likuyingira ekiddako bagamba naye empaayo obukadde 5 nafunye ekizibu tomala nakubuuza kwata bukwasi $5,000,000 ne bodda booti nga kati nga bentandise obikoonako nguga wamma nno kyandiba nagundi ono ansaba ssente simala namubuuza oba zaaki naye buli zansaba muwa buwi bakukola ta'tilu ziwaaji eddogo ta'til eriwangula omuntu ku ekyo kye baba mwagaddeko bamusike enkomerero kiki awangulwe era bambi balikola byebimbe bibeera mu mpombo z'abako nza okusiŋŋaana nga byebimbe abalokole bye bakozesa ta'til okusika kati wano fe tulina abasaazi musaazi bwasalira ano dhuhuri asuli ayinza ogitwala enakasero si bwe guli naye kati ojja kusiŋŋaana ti asomere ewakakande allahu akbar okuvaayo nti agenda ate wa pasita mulala ta'til eno yamusika era awulira nga essaala teziteredde nobasiŋŋaana buli lwa sande bagenda wakakande buli lwa sande ta'til dogo lyabasika wahakadha era ojja bisiŋŋaana nga biri wangi mu buli kategole abakozi balikola so ne baboosi abakiri kubalikola bagonza abakozi nagamba akakozi kangaako ne bemba maze emyezi 2 sikawa yadde 3 tekalina gye kalaga olw'ensonga nakawamba obwongo ta'til ziri mu matundiro olinga kasitoma buli lwajja tebaagala aveewo balina ke bamukola ne kamusika genda okukakana ng'ali ku ta'til bingi tujja ddiraba bwetunatusiza akaseera okulitematema naye nga nkutemedde empanji bwetunatutandisa ojaga nti ta'til kati mutegeera bwe baba munnyonnyodde sibeera bweru wa kiraasi mwebale kubeera bawuliza balungi musabire Ana fesinga abuuza nti tukole tutya okuwona ekiiso oba okwewala ekiiso. Allahu fikum ku kibuuzo ky'obuuzizza tukole tutya okuwona ekiiso. Omubaka yatuwa sallallahu alaihi wasallam amakubo gano wammanga. Kuba erisooka kwe baraka mathalan buli ogamba muganda wo ng'ogezze muganda nti barakallahu fikum otikudde container 40 feet barakallahu fikum ingobadde obuzo onyirira barakallahu fikum ery'eddagala. Eryokubiri ayinza okuba nga akugambye ng'onyirira ng'otikudde si musiraamu kati guwe defending otya buli bagamba ng'ogezze ng'okutte essimu ey'ebbeeyi engatto gwe wayambadde mu butuufu engatto ey'ebbeeyi ennene gamba masha Allah la quwwata illa billah bujulize buli mu suratul kahfi. Allah nga abutuwa tukakasa tibaba kuba ekiiso oba oli akusanze mu dduuka n'agamba munnange edduuka nga lijjudde era mukola mwazze kukumba gamba masha Allah la quwwata illa billah. Yedduwe ezzaayo ekiiso maama w'omwana olaba omwana we bamukuba ekiiso lwaki yakulembedde ekibiina gamba masha Allah la quwwata illa billah. Era olaba Hassan ne Hussein babakuba ekiiso ne balwala ali najjanjaba ne bigaana paka lwe yabatwala ewa nabbi sallallahu alaihi wasallam. Allah jalla jalaaluhu n'atuma Jibrilu alayhi salatu wassalam najja n'edduwa n'agiwa omubaka sallallahu alaihi wasallam n'abakwata mu mitwe. Edduwa eyo abazadde mwali badde nga mugisomera ku baana nga bagenda ku ssomero u'idhukuma bikalimati llahi tamma min kulli shaytan wa min kulli aynin lamma. Owuliddemu aynin lamma kiiso era nabbi bwe yabasomera edduwa sallallahu alaihi wasallam fabari'a wallahi ne bawona ne batandika okuzannya alhamdulillah ne batereera.
idhan okwekingiriza okusooka barakallahu fikum bakukubye ekiiso gwogamba masha Allah la quwwata illa billah. Okwokusatu singa omuntu tumuzuula nga mwannyinaffe bajja awaka ne bamulambula gwakubiri gwakusatu abikooye. Eddaala eryokusatu tulisingana mu hadithi ya Asma binti Umayis gye twasomako luli, yagamba abaana ba Jaafari abantu babasiiga ekiiso, ya Rasulallah mbasomerereko ku rukuya. Omubaka namugamba ye ze zino aya afa astarqiya lahum ya Rasulallah, mbasomerereko ku rukuya. Yali ategeeza rukuya ow'ekiiso. Kati omwana waffe atafumbirwa tumukolera bibiri, tumusomererako ayati z'ekiiso mu kutu ne tumuwa n'anaaba n'anywa. Amazzi gano ge twalabye ge tuva okulaba aya zaago lyeddaala eryokumeka eryokusatu. Mwago nkakasa nti biidhinillah ayina emmotoka nga gwe baagiwaanyewanye dda, era munna egenda oli amabanja eyotenywa amafuta biki biki, genda okulaba buli asiima tadda. Genda oginaazeeko ne ayaati zino, genda oginaazeeko ne ayaati zino ezaki ez'ekiiso. Allah subhanahu wa ta'ala agenda gijjako ekiiso bukere ku makyanga alamuzza yasasula. Mubibuuzeeko muganda wange Jibulire Namulanda, Allah amusaasire. Ekizimbe kyali kituusaawo we basibira bbiimu ne kirwawo ebbanga, kumbe maaso buli yakikuba ekiiso. Butunnyonnyola ayaati zino kyajja n'agamba embutuufu bisimillah, n'akwata aya ne sidiri kuba seeka mulungi, n'agenda ne yeetabulira n'akansirako n'akansira. Kati essomero lyaggwa, abaana mwe bali basoma. So ebyokulabirako bingi. Barakallahu fikum. Tugamba nti mwebaze nnyo baganda baffe aba Rawda Islam Media olw'okubatuusaako bino byonna. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abawangaaze nga basiraamu baddala ate abawewule. Waliwo bannyinaffe bali babiri, waliwo Jami ne Fatia babuuza sidiri kyeki. Fatia ne munno mubuuziza sidiri kyeki. Omubaka sallallahu alaihi wasallam yayogera ku kigambo sidiri n'agamba inna sidira, mazima omuti ogwa sidiri gujjanjaba ebintu bisatu. Ekisooka eddogo, ekyokubiri ekiiso, ekyokusatu shaitaani. Ddogo, kiiso, shaitaani, oyo sidiri tabirabako. Era bw'onoobanga ogenze ku WhatsApp yange ojja kusiŋŋanayo ekizigo bakiyita sidiri lukuya jjeri. Twakikola mu muti ogwo okulaba nti abantu bakyesiige n'abaana baffe mubibagulire. Sidiri lukuya jjeri eyali badde asiigibwa abaana abagenda ku ssomero oba abaana babakuba ekiiso. Naam, sidiri gwe wali badde weesiiga ng'omusajja agenda okukola, kuba tova mu dduuka ng'otunudde bwoti. Omukyala ali mu dduuka wali badde weesiiga sidiri lukuya jjeri. Wagairu dhaalika, lwaki? Nti ayaati ezirimu saako eddagala liri ligoba ekiiso, eddogo ne shaitaani. Sidiri abeera pawuda wa green, osobola okuba nga omufuna Dubai ne saako nawano e Mombasa waali ndoza ne Isiri, walillahi alhamdu. Ne bw'obanga alhamdu otuuse ku Mandera osobola okuba nga omufuna naddala nga atabuddwa mu kizigo n'owa pawuda tuba naye bi'awnihi tabaraka wa ta'ala. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abagobereza era mbebazizza okubeera nti ku mukutu kwe muli temuvaako. Lwaki? tuli baweereza bammwe abo Allah subhanahu wa ta'ala baba alonze nti mu kaseera kano nono abeeko kyannyonnyola mu ebyo byategedde. Baganda baffe bangi be twasoma nabo jabasiŋŋana nga olwaliro obudde obujjayo ekitabo akitunulemu bw'ati akenenulemu abeeko ensonga za nnyonnyola ne beguba muzikiti, obudde takyabuyina. Era ate bwajja obuvunaanyizibwa bw'okuzaala bano baana, ate kati agenze kulima, ate alunda, obudde bwa ddaawo eno ne buba nga bo bubulira ddala. So nga Allah yabawa ilmu be twasoma nabo gye bali abakukunavu, naye nga tayagala kuvaayo kujja kunnyonnyola bantu bino. Era agandi wallahi mubeereeyo muweereze eggwanga, Allah abasaasire. So nga tubaagala nnyo. Lwaki? be baatusinganga mu bibiina babeeranga bakenkufu, ng'olaba bannyonnyodde hadithi owulira nga alhamdulillah, bw'abanga alina kyatemeetimi olaga nti gwe wuuyo. Naye olwaliro obudde ne neebaza nnyo ttiimu y'abawalimu abavaayo okubeera nti batuukiriza emisomo egifaanana bwe giti nga muganda wange Sheikh Tantawi, Allah akubarake mu byonna byonnyonnyola. Tuli mabegawo tutambulira wamu n'abalala abakufaanana ebbanga lye tumala nga tuli ku sunna z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Allah jatuwa obuwanguzi, teri ndwadde jatulema wansi w'enjuba. Lwaki? Ebikolo byonna omubaka sallallahu alaihi wasallam yagenda abinnyonnyodde. Bw'obanga osomye ku tibbu nabawi ojja kusiŋŋaanamu ebikolo bingi Ibn Sina bingi byeyannyonnyola. Allahu akbar. Isilaamu siraba lwaki olwala bulwazi organize ez'omunda n'otajja kujjanjabwa awali kusti al-Hindi. Allahu akbar. Lijjanjaba organize ez'omunda bwe ziba zaalwadde. Nabbi yalinnyonnyolako sallallahu alaihi wasallama ebikolo endwadde 7 mwanadamu bw'abanga azirwadde munda, muli byalusa, muli byani, ensigo zirwadde, bizimba. Kusti al-Hindi jangu omufune bi'awnihi tabaraka wa taala, wejjanjabe oleme gamba nti ate obusiraamu wallahi ffe tebwatufaako. Nidda gw'otannaba kutuula kwekansolinga. Tunulira Allah okwogera ku ŋŋamiya, olowooza ali ategeeza ki? Afalam yanzuru ila al-ibili kaifa khulikat. Abaffe bwe batunula bati eŋŋamiya tebalaba ngeri gye yatondebwamu. Omubaka n'annyonnyola sallallahu alaihi wasallam eŋŋamiya eyo ennyama yaayo ddagala, supu waayo ddagala, amata gaayo ddagala, omusulo gwayo ddagala. Oyagala bakunnyonnyola kibaleke ki? Abasajja bajjanga balwadde amabwa gatonnya. Sallallahu alaihi wasallam n'abagamba nonno mugendere abasajja bali abalunda eŋŋamiya babawe omusulo musiimuleko n'okunywa munyweko. Yali awulidde nti omusulo gw'eŋŋamiya gunywebwa naga ddagala. Omubaka yasomesa sallallahu alaihi wasallam. Ne bagenda ne beesiiga ku mabwa ne banywa. Mwana wattu amabwa ne gawonerawo. Bwe bamala okuwona ekyobusiru kye baakola ate ne batta bannannyini ŋŋamiya ne bazibba. Allah waggulu w'amagulu 7 n'atuma Jibuliru. Omubaka teyali bitegedde sallallahu alaihi wasallam. Namugamba genda otegeeze omubaka wange nti abasajja banyiizizza, baabawadde eddagala ku bwereere ne bawona, ate basse bannannyini ŋŋamiya. Enzita embi babasokoddemu amaaso, babatema emikono gyadde n'amagulu ga kkono. Yennyini kye baakoze bali kyaba bakola. Ate eŋŋamiya edduka yakedde ku makyeri nateete okuva wano mu Kampala eniigina buniigiinyeeti. Omubaka n'abagamba mukwate enfalaasi edduka nga booda mubasaleko. Babasanga mu eriya bwe zityo ne babasalako ne babazzeewo omubaka sallallahu alaihi wasallam. N'abagamba mmwe abazze nga muli beetaavu, bino bye mwakoze baganda bammwe abaabajjanjabye. N'alagira basahaba nammwe mubagjeemu amaaso, batema okugulu kwa kkono, mukono gwa ddyo mubakalire mu musana. Al-ayinu bil ayini, liiso ku liiso. So barakallahu fikum. Musigale nga mukyali ku Rawda Islam Media, mwebale kuba balabi baffe abalungi era abawuliriza. Namba y'essimu yaffe ya WhatsApp eri 0772 63 Airtel 0702 63 89 ku headquarter yaffe wano Masjid Mandela mu Kikuubo. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala batuwangalize, abagabirire data ate mbere nga muwagira nnyo Rawda Islam Media buli weeba ebadde na buli nsonga zaayo zonna mutambule nayo. Allah abaweemu obulungi fi dunya wal akhirah. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.